ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde ateekerateekera minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yategeeza ng'ekirwadde ky'Ebola Sudan bwe kyali kibaluseewo mu ggwanga ne kitta n'omuntu omu ng'ono yali musawo mu ddwaliro e Mulago. Amawulire agavudde mu laabu zaffe essatu results ez'omulwadde Nancy waffe ayabadde akola e Mulago ow'emyaka 32 bwe yasooka okulwala ng'ennaku z'omwezi 2. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu bazze balondoola abantu abakolagana n'omugenzi era abantu abasoba mu 200 be bali mu kwekebejjebwa mu kalantiini. Bategeeza nti bano already bali mu kufuna obujanjabi ate n'abalala kwabo 234 tuli mu kubeekebeja n'okubagoberera kulaba nti babeera mu quarantine okuyisa ennaku eza isolation bwe ziggwa. Bwe banga teboleseza obubonero bw'ekirwadde kino tujja kubanga tuba discharging abaddeyo. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ayinebyona atubuulidde ng'abantu abalala 2 be bakakasiddwa okuba n'ekirwadde kino. Kwabo mu bivudde mu kwekebeja samples twaje kwabo abalina Oluganda ko yafa ekirwadde kya Ebola tuzudde 2 abapya nga balina akawuka kano ka Ebola. Bombi bano baali bakolaganyeeko n'omugenzi. Naye bano abasinga nnyo abasawo baffe abalinga bakola nono omulwadde n'abamukolako mu malwaliro gye yagenda wano e Kampala, e Matuga ate ne Embale. Wabula ono yennyamidde olw'abantu abakozesa omutimbagano okuwa amawulire ag'obukuusa n'ekigendererwa ky'okwennyamiza emitima gy'Abannayuganda. Waliwo abagufudde omuze okugenda ku mikutu gya social media n'emikutu gya tekinologiya emirala nga zi website okusasamaza abantu ne babawa amawulire ag'obulimba nga bagamba nti ekirwadde kyeyongedde nti wagenda beerayo lockdown. Nedda minisitule y'ebyobulamu yerina obuvunaanyizibwa okubawa amawulire agakwatagana ku kirwadde kino. Asabye ab'amasomero okukwatagana n'ab'ebyobulamu singa balaba akabonero konna akeekuusa ku kirwadde ky'Ebola. Abaana b'essomero babategeeza ku signs and symptoms obubonero okulaba nti abaana bamanyi obubonero buno bw'ebino birwadde bwe banga wafunyeyo adevelopinze obubonero batutegeeze mangu. Ayinebyona agamba nga minisitule y'ebyobulamu beetegese okutangira bannansi okulaba nga tebafuna kirwadde kino. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.